Abantu bano balaba basagula ensiko bamu ku batuuze abadde bazze okuyambako Namukadde Josephine Nakityo ne bawalabe okutema empenda z'ettaka lye we liyita oluvannyuma lw'omusajja ayitibwa Muhammad Kasagga okutandika okulyekulubeesezaako. We liyita basazeewo basimbewo enkondo okusobola okulyawula kuli abalala. Babadde bali awo ne zireeta omuvubuka agambibwa nti omu ku batabani ba Kasagga ng'onaze ne Jambiya okumanya ekigenda mu maaso ku ttaka ye lyategeezezza nti lya kitaawe. Ono abadde ng'akubye ejjinja mu njuki kubanga bamuvumbagidde ne batandika okumukolako effujjo erya buli kika omubadde okumukuba n'okumusiba emiguwa. Badde nzize mbuuza baba ali kuba ngambe abaddeko era singa mbadde ntegedde mukubye nduusi alima naye nga kiŋŋaanya okudduka sibanyomi obakuye kubyebiko okitegeera naye nze nsaba bantu sijja biddamu. Omuvubuka ono aludde nga yeetonda era oluvannyuma ne bamusonyiwa n'agenda. Gwanga Wabula oluvannyuma ono akomyewo n'abapoliisi era ne bakwata abamu ku batuuze abadde bagezaako okuyambako Nakityo n'abaana be okutema empenda z'ettaka lino. ono gy'alina n'okubeera N'oli kati oliye abadde aweza mbu bamukubaye ng'akuba bikondo oli asigaddeyo badde basatu abankutte obulungi neekakasizza basatu. obuuka gambe ekukuli naye nga lino ettaka lyaffe etugwanira kati balirwanira we Bano batwaliddwa ku kitebe kya poliisi e Bukomansimbi okuyambako mu kunoonyereza ku by'enkalu ku ttaka lino. Namukadde Nakityo alumiriza Kasagga okwagala okumutwalako ettaka lye mu lukujjukujju so ng'era abantu be baludde nga bamutiisatiisa okumutuusaako obulabe. okujja ku ttaka lino bajjanga abalala abalundiramu ente naye nga ffe tukola ki titubanyega tibalimaamu tibakola kibalunda mu buteewa bwe nibabukyalo kati olw'enkomerero ya byonna Kasagga oyo najja ewange naŋŋamba njagala gula ttaka lyo yammwe ne tukkiriza ne tugenda e Masaka ne tugenda ebiwandiiko n'abiraba n'amannya nakati kati ntegete ettaka lyammwe ne tukomawo bwe twakomawo tiyanyega ne tusirika twagenda okulaba bwe nagenda okumugamba niyo wange kiki n'agamba weepanka omwavu aba n'ettaka. Ssente Nakityo ze yali ayagala ate nga Kasagga sizamuwa kubanga Kasagga nawulira mbu yali amuwasiba oba mitwalo 3 bameka n'agamba nti onjerega bujerezi ku ttaka lyange naye nga buliika ayagala gigula emitwalo 15 weraba nga kijja namugamba teeseganya naye angenda kwefuula wa kibanja. Abatuuze n'abakulembeze ku kyalo kino nabo bali ku bye batugambye ku by'obwannannyini ku ttaka lino. sukakukayanira ttaka yalaba eby'ettaka tajja kubisobola kati ate agamba nti ye wa kibanja era bino byonna byolaba alima wano alima ku Bwamba bw'akeera ku makya n'alima awantu sizoni emu nga yeefuula wa kibanja kyawo aba yaguzeewo. Ettaka lino litukayanira omusajja lyatubbako kyekino ekyapa kyaliyo n'ebbaluwa yava ewa Kabaka ng'agabira bamama bange ettaka jjajjabwe lye yabawa maataata wabwe lye yabawa jjajjaffe tugirina. So mbasaba byonna bye mukola mukole nga mugoberedde mateeka